etteeka litanyigiriza buli tteeka libeerako section gye likola ki gye linyigiriza naddala section eyo eruubirira kuba ojja kugamba eddembe ery'okweyogerera nti abantu balina okubeera n'eddembe naye olina okubeera n'eddembe ery'okweyogerera nga n'ebyoyogera bituufu sijja kuva eri ngambe bulola nti olwokuba nina eddembe ery'okweyogerera nzire ku TV kuno mutyoboole kubanga nina eddembe nange eddembe lyange lirina we likoma kuba nebulola ayina eddembe lye obutatyoboola so ekisooka nze nsuubira nti etteeka lino lyazze okukiwalinga emiwaatwa egibaddewo mu ngeri endala newakubadde naffe lijja tukwatirayo abamu ojja kwesanga naawe likwatiddeyo mulimu obuwaayiro obwesikkiriziganya nabwo akawaayiro akamu kekamawulire munnamawulire waddembe okusaka amawulire tayogera soosi ye gyagajje kuba munnamawulire alinga mbega era bannamawulire bakola bulungi nnyo obwambega so much era ekitongole ky'obwambega ekitakozesa bannamawulire kiba kisiru kiba kifu munnamawulire waddembe nze kyenandirowoozezza nti bannamawulire bandibalekedde omukisa gwabwe nga bakozesa obuwaayiro buli mu tteeka eribafuga nga bannamawulire bo ne batakugirwa kuba bannamawulire olede bayina ne kanso media kanso mwe basobola okuvunaanibwa singa bakola ebintu ebitatuukanye na mulimo gwabwe bannamawulire bayina professional code of conduct ebakwatako singa bawaba ne bava mu mulimo gwabwe ne bano abantu bano abaabulijjo abatayina code of conduct abatayina abagambako abatayina abakuba ku mukono kisaanidde okukomya embeera eyo ereese obuzibu mu maka mukulu kadde omukasa n'abatulaba eyo abawala eyo ebbali abasajja abafumbo bagendako eyo ebbali naye akantu kakwata essimu ne kaweereza obubaka obutyoboola omukyala ne kamuvuma ne kakola katya ebyo ebintu ebyo biteekeddwa okukoma ate n'oluusi n'omukyala wawaka n'ateebereza naye n'akwata essimu n'awalabula olwedde insecurity mumaka ekoze eki etandise kati so bwe tutabeerawo nankola ewa bibonerezo bikakali abantu abo abatalina mateeka gabafuga mu nkozesa y'emitimbagano ne kompyuta tuba tuleese obuzibu kensembyayo nti obuzibu bwe tugenda okufuna etteeka lijjidde mu gavumenti ekwatisa omukono ogw'ekyuma etteeka lijjidde mu gavumenti ekwatisa omukono ogwaki ogw'ekyuma ng'ate tekyagoberera demokulasiya oli gwe twalina mu myaka gy'ekyenda n'olwekyo bannabyabufuzi bangi bagenda kufuna obuzibu omuganda agagujja bagidde kuba yo gavumenti ekyo ekyagala bannabyabufuzi bangi tugenda kufuna obuzibu okujja wano ku TV oyogere byoyogedde okufuluma wano nga bakuteekako empingo Computer Misuse Act bakutwala kibuli kati obwe buzibu obuliwo singa gavumenti ebadde nnambulukufu ng'amateeka gakozesa bulambulukufu bwago nga tegakozesa kutulugunya abo aboogera byeboogera byetayagala kuwulira aboogera byetayagala kuwulira kyandibadde kirungi era singa kibadde mu nsi ziri ezikuze very fine very okay naye wano mu Uganda obuzibu bwe tulina tugenda kufuna ebizibu miguna bye yafuna okulaba nti mu kiseera kya Kenyatta tasobola kutuula Kenya ali mu buwaŋŋanguse ne wano tugenda bifuna era security okusanyusa omukulu bagenda tusiba naye ng'ekyo sikigaana tteeka kubeera ddungi naye abalikozesa bagenda dikozesa mu bukyamu RCC Anderson Bulola ku nsonga y'etteeka eryo Computer Misuse onakaliika embudde omukulu Honorable Ssimbwa nakukogereko etteeka libaddewo libadde likola selectively kuba bw'otunula tolabayo yali avumye oba atyobodde kuba oluuyi olulala lwonna eyali avunaaniddwa mu tteeka lino buli gwe baali bavunaanye mu tteeka lino olaba nga yali avumye oba awalampi oba atyobodde ab'ekibiina ekiri mu buyinza liri eribaddewo libadde liyamba ludda lumu neyanziza etteeka lya kompyuta ze kulwanga etteeka ppya kubanga
ligezaako okwadressinga ebizibu ebipya. Etteeka ekkadde kaddu kibadde kizibu nnyo. Honorable Lawyer ajja kutubuulira kizibu nnyo okukonjera kyeki mu luzungu. Huyo Honorable Mbidde y'oluzungu. Okukonjera besides criminal level atoleta luzungu lwolulimi criminal level waliwo ekigambo ekirala, there is a substitute. Kati ojagenda mu defamation yes, jembadde noonya kimutyoboola kibadde kizibu nnyo